Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokubiri omwaka 2019 gavumenti ya Rwanda yaggalawo ensalo yaayo era newe ebiragiro eri bannansi baayo obuteetantala kuyingira Uganda. Balumiriza Uganda okuwamba bannansi ba Rwanda nti era baali baggalirwa mu bifo ebitali mu mateeka. Kati emyaka gisobyemu ebiri ng'ensalo ekyaggaddwa nga n'ebyamaguzi bya Uganda tebikkirizibwa kuyingira Rwanda. Abasuubuzi bangi bafiirwa ebintu byabwe ebibalirirwamu obuwumbi bw'ensimbi. Munnamateeka Stephen Kalali yeekubira endulu mu kkooti y'omukago ogw'amawanga ga East Africa etuula mu kibuga Arusha, Tanzania. Nawaabira gavumenti ya Rwanda nga neemulugunya nti ebikolwa ebyakolebwa eby'okuggala booda era ekikyaliwo obba nti bakugira ebyamaguzi ebiri manufactured oba ebikolebwa wano e Uganda obba nga biyingira Rwanda, ogaana abantu Abana-Uganda obba nti bayingira mu Rwanda n'ebintu byabwe mu kiseera ekyo, n'obba nti saawa zino bakyagaanye bannaffe bannyinaffe b'Abaganda baffe ne bakyala baffe abayina origini ey'e Rwanda obba nti basala okujja wano bikontana. Nga kkooti eteekateeka okuwulira omusango guno, kigambibwa nti munnamateeka Stephen Kalali atandise okufuna okutiisibwatiisibwa. Omuwandiisi wa kkooti eno Yufunaris Okubo yatubagulizza ku kino. Then I got information from the lawyers in Uganda here who filed the other case that there's been a lot of pressure on them to withdraw that case, but they have not withdrawn. Where that pressure is coming from, I don't know, but they say there's a pressure for them. Munnamateeka Kalali akakasizza nti afuna okutiisibwatiisibwa okuva e Rwanda newankubadde munnamateeka wa Rwanda abisambajja. Kyo kituufu era ng'okutiisibwatiisibwa okwo nkufuna nga kuva ku sayidi eri kube nabawaabira aba sayidi y'e Rwanda nga batiisatiisa nti nja kufuna obuzibu mu ngeri nti we mba nnemeddeko nnyo n'omusango guno nja kugenda bakozesa olulimi oluzungu nti I will go down. Kalali is the right person okulaga ani amutiisa mu ngeri ki, amutiisa amukubira simu, amusindikidde email, amusindikidde message, oba is being contacted personally amutuukiridde ennyini n'amutiisatiisa oba amusindikira abantu. In fact, sirowooza nti ekyo kiri. Okubo okwogera bino yabadde mu nsisinkano n'abasuubuzi mu Uganda mu Kampala. Uganda ne Rwanda si ze zirumagana zokka. Rwanda erumagana ne Burundi, Uganda erumagana ne South Sudan, era Uganda yemu erumagana ne Kenya, Tanzania nayo erumagana ne Kenya ku nsalo y'e Namanga. Kino baagala kukinogera ddagala nga wateekebwawo nnatti ku mawanga agamenya endagaano z'omukago. What constitutes a breach of the treaty, what will constitute a breach of the customs union protocol, what will constitute a breach of the common market. We are also suggesting sanctions for partner states that are unable to ratify protocols in a timely manner. Kkooti eno bukyanga eggunjibwawo mu mwaka gwa 2021 esaze emisango 48 ng'emisango 3 teginnasalibwa. Ugandans are vigilant about their rights. Anything happens, they run to court to safeguard it. 2, it could also be an indicator that there is more violation of the treaty from where the cases are coming from. Guno si gwe musango Kalali gwasoose okutwala mu kkooti eno. Nawaabo omusango abasibe balonde n'Abana-Uganda abali ebweru era nga kkooti yasalawo nti ekikolwa ekyo ekyokuba nti bano bakugirwa obba nti tebali kulonda kikontana n'akawaayiro 59. Ono era ateekateeka okuwabira Paalamenti ya Uganda mu kkooti y'omukago ku ssente ze baasaasaanya okupangisa weema ababaka mwe bateeseza olw'embeera y'obulwadde bwa COVID-19. Kkooti yakutandika okuwulira omusango gwa Kalali ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno ku kuggalawo ensalo ya Uganda ne Rwanda. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.